Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulungi omwagalwa wasuze otya eyo? Mukama yeebale akukuumye ate n'akuyisa mu kiro n'atuuka enkya eyaleero ng'okyali mulamu. Weewaawo si bangi nti batuusa enkya eyaleero naye gwe Mukama akuwadde omukisa ogw'enjawulo. Si nno lwa kusaaga naye lwa nsonga alina ky'ayagala okole. Ayinza okuba alina obubaka bw'ayagala otuuse eri munno atanamutegeera, ate era ayinza okuba nga ayagala ggwe kennyini weeteeketeeke okuba nga omusisinkana. Weewaawo si bangi nti bagendagenda mu Bwakabaka olw'ensonga nti emikisa gye bafunye mu bulamu buno tebagikozesezza. Naye ggwe akufunye ogwaleero ate n'olondawo okukeerera ku nsulo ey'obulamu ate akozesezza omukisa gwo nnyo. Nzijukira omukyala Mariyamu ne Maliza. Mariyamu yatulanga ku bigere bya Kristo n'ayiga. Maliza n'alyoka agamba Yesu nti tomugambye kujja kunnyambako gutwanga emirimu ginzita atudde butuuzaawo. Yesu kyava amugamba ono alonzeewo kisingako bulungi, alonzeewo kye kitagenda kuggwaawo. Naawe muganda we ne mwannyinaze nkugamba era nkubuulira enkya eyaleero olonzeewo ekyo ekitagenda kukuggyibwako. Weewaawo byonna birungi naye ky'olonze ate era kya makulu nnyo kubanga weetwalidde omugabo ogutagenda kuggyibwako. Ate enkya eyaleero omuweereza wa Mukama omuyinza Edison Kizza Shema nze ndi mu maaso go okutuusaako pulogulaamu eno ensulo ey'enkya. Tugenda kutambula ffenna nga tuyiga ebigambo ebirungi Mukama by'ateeseteese ate era nga tweyongera okubyekkaanya n'okubyetegereza tusobole okuba nga tweyongera okumusemberera. Weewaawo Mukama alina ensonga lwaki akuwadde omukisa guno. Nga tunabagenda maaso na kyakuyiga kyaffe tugenda kuddamu tweyongeza akayimba kaffe 182 mu nsi y'abanunule. Weewaawo tumala okutendereza ate tugende mu maaso n'ekyakuyiga kyaffe ekyenkya eyaleero. Mukama akuwa omukisa ng'otendereza. Munsi y'abanunule eri ekibuga Mukama kye yazimba eryo terikiro. Katonda alirawo ajjawo biziga terina kuluna kufa kuba terikiro. Emiryango gyalulu mu kibuga ekyo enguudo zonna zaabu eyo terikiro. Katonda alirawo ajjawo biziga terina kuluna kufa kuba terikiro. Nzigite zigalwenga mu kibuga ekyo terikuba na myaka eyo terikiro.
kufa kubatera ekiro. Njuba teyetaagibwa mu kibuga ekyo, Yesu musana gwakyo, eyo teri kiro. Katonda ali awo, ajjawo biziga, teri nakufa kuba teri kiro. Weewaawo akayimba kansubire kakoze bulungi ddala. Katonda agenda kusangula maziga aga buli muntu. Teri nnaku na kukaaba nedda, lyonna ligenda kubeera ssanyu. Nate ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero kiriko omuntu ogugamba nti ebigambo bya Emilianusi. Ebigambo bya Emilianusi. Emilianusi ono yaani? Era bigambo byeki ebyogerwako wano? Njagala obeere nange nga tugenda maaso n'ekyokuyiga kino. Katusabe Mukama atuluŋŋamye ate nga tugenda mu kyokuyiga kino ekyaleero. Omutukuvu Katonda waffe ajjudde ekisa n'okusaasira, tukwebaza ate kubanga ffe olonze okuwulira ebigambo byo bino ebirungi. Olonze ogabanako n'abaddu bo n'abazaana b'ekigambo kino. Olonze omuzaana w'oyo andaba, olonze omuddu w'oyo andaba. Mukama saba oyogere naffe ffenna, tweyongere okusembeza mu bulamu bwaffe tulyoke tufune eddembe mu nnyanja Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo ebigambo bya Emilianusi. Ekyawandiikibwa kyaffe tukisanze mu Zabbuli ey'ekinaana olunyiriri lwa 4. Bayibuli yogera ng'egamba, osanyuse emmeeme y'omuddu wo, kubanga nyimusa emmeeme yange eri ggwe, Ayi Mukama. Osanyuse emmeeme y'omuddu wo, kubanga nyimusa emmeeme yange eri ggwe, Ayi Mukama. Weewaawo ebigambo ebyo bigambo bya ssanyu, bigambo bya kwegayirira, ebigambo bya Dawudi. Omutwe gwaffe guliko gugamba ebigambo bya Emilianusi. Weewaawo kisikiriza okumanya nti Dawudi asaba ekintu kyekimu ekifaanana ne munnaddiini ono atamanyiddwa linnya eyawandiika ekyayitibwa ebigambo ebya Emilianusi, ng'asaba kuweebwa ssanyu. Omusajja ono naye yali asaba kuweebwa ssanyu, ate ayatuukirizibwa oba atamanyibwa linnya, ng'awandiika ebigambo bye bino ebigambo bya Elianusi. Ne Dawudi waatu naye agamba nti osanyuse emmeeme y'omuddu wo, naye asaba ebigambo bye bimu. Weewaawo gwali mwaka gwa 977 mu kigo kya Benedictine eky'omu Suso mu San Milan de Colgola, wakati mu kiseera kya Castilla atandise okutojjera. Munnaddiini ono yewe yawandiikira ku mabbali ag'ekiwandiiko eky'Olulatini eky'obubaka obwa Agustini omutukuvu, yes, ku bubonero obw'enkomerero, ebigambo ebimanyiddwa ennyo ebiwa ennyiriri ezasooka okuwandiikibwa mu lulimi olulakostilani. Olulimi luno Lakostiliani y'ensibuko y'Oluspain, olulimi olwogerwa ennyo ennaku zino, lwogerwa abantu bangi abasoba mu 400,000, abasobera ddala mu bukadde 400,000 mu nsi yonna. Weewaawo tulaba ekiwandiiko kino, omusajja ono ataategeekako linnya kye yawandiika n'akiwa omutwe nti ebigambo bya Emilianusi. Agamba nti ekiwandiiko kino kifaananyiriza ku Zabbuli ya Dawudi gye tusomye olwaleero. Asaba ssanyu, asaba mirembe, osanyuse emmeeme y'omuddu wo, Ayi Mukama.
kubanga nyimusize emmeeme yange eri ggwe ayi Mukama. Eyo Zabuli wagamba omuddu we Dawudi ng'asaba nti ne omuntu ono atamanyibwa linnya yali awandiika ebigambo ebyefaananyizaako bwe bityo. Batugambye nti mu mwaka guno ogwa 1977 mu kigo ekya Benedictine eky'omu Suso mu San Milan de la Cogola wakati mu kiseera kino ekya Castilla, omusajja ono yandika ebigambo bye bino era tulaba nti byali nga bijibwa mu lulimi Olulatini era byawandiika mu lulimi lwe tuyise Lucostiliani, olulimi lwo lwavamu olulimi lw'Abaspaana oba Abaspain olutojjedde ennaku zino, era abantu abasoba mu bukadde 4 boogera olulimi luno, mu bukadde 400 boogera olulimi luno lutuyita Oluspaana oba olulimi Oluspain. Weewaawo awo nno ebigambo ebyo byasooka okuwandiikibwa mu Luspain y'essaala eyakasirise eyasabibwa munnaddiini oyo oluvannyuma lw'okusoma mu bitiisa ebyali bikwata ku nkomerero y'ensi Agustino gye yali yakalangirira okubaawo mu mwaka ogwa AD 1000. Kakati omusajja ono, musajja wattu atamanyiddwa linnya, yawandiika ebigambo bino byawa omutwe n'abiyita ebigambo bya Emilianus. Agamba nti yabiwandiika mu Spain naye nga yali ssaala gye yasaba okubanga awona ebigenda okubeerawo kubanga yali asomye ku bitiisa ebikwatagana ku biseera eby'enkomerero ebigenda okubeerawo, era agamba nti ebigambo bino ebintu bino byali bitiisa byali birangiddwa omusajja ono Agustino munnaddiini gwe bayise omutukuvu Agustino. Era omusajja ono bwe yasoma ebigambo ebyo nti Agustino yali alangiridde nti ebintu bino bigenda kuba mu mwaka gwa AD 1000 n'agamba wo ngenda kukola ntya, n'agamba ngenda kusaba emiki emirembe. Kwe kugamba waali wabulayo emyaka 23 gyokka nga labira ddala akaseera katono nnyo ng'omuntu anajja n'agamba leero omanyi 240 enkomerero egenda kubaawo, n'ogamba what enkomerero 240 wadde nga waliwo abaranze by the way Mukama atuwa okulabula olw'ebiseera bino bitulimu eby'enkomerero naye tatulagira kuba batiitiizi. Olunaku lw'ejjo twalabye nti tusanyuke mu Yesu, ate wiiki ewedde lyonna tulina tulabye okutya gye kwava era kujja lwa kibi. Abatali kwonoona tetuba na kutya. Kye kikutiisa ebiseera eby'enkomerero nga weesige Mukama omanye nti Mukama agenda kumpanguza. Lwaki buutidde ebinajja mu maaso? Teweeraliikirira, Mukama ali wamu n'abo abamwesiga era agenda kubalokola mu biseera ebyokukola kutya ebyokubonaabona. Agamba nti manye okubonaabona kwo, naye agamba nti ndi wamu naawe ate era ngenda kukola ntya kubanga nkuwanguza. Omusajja ono yawandiika ebigambo byawo omutwe bye yayita ebigambo bya Emilianus. Yali atidde ebigenda okubeera mu myaka 23 egyali gigenda okuddako nga bamaze okulangirira ebiseera eby'enkomerero, ebiseera ebyokubonaabona, ebiseera ebizibu mu mwaka gwa AD 1000. Omutukuvu ono ayitibwa Agustino. Sajja kwe kusaba essaala eno ey'okuba ng'akola atya ng'asaba emirembe. Bino bye bigambo ebyali mu ssaala eyo. Obuyambi bwa Mukama waffe Yesu Kristo, Mukama omulokozi ali mu kitiibwa era alina obuyinza wamu ne Kitaawe n'Omwoyo Omutukuvu emirembe n'emirembe. Katonda omuyinza w'ebintu byonna tusobozese okukola obuweereza obwo nga tannalabikako tulyoke tufune essanyu. Bye bigambo bye yasaba mu ssaala ye bambi omusajja ono. Bigambo byali bigambo bya bwesimbu, byali bigambo birungi nnyo nti Mukama waffe Yesu Kristo omulokozi ali mu kitiibwa, alina obuyinza wamu n'Ekitaawe n'Omwoyo Omutukuvu emirembe n'emirembe. Katonda omuyinza w'ebintu byonna
tusobozese okukola obuweereza bwo nga tonnalabikako tulyoke tufune essanyu. Omusajja ono yali musajja mulungi nnyo. Teyasaba Mukama kubanga amukolera kintu kyonna ekyenjawulo, naye kyasaba Mukama kubanga amusobozesa okukola obuweereza bwe. Kuno nno okusoomoozebwa kwa njawulo eri gwe Mukristaayo andaba. Mukristaayo munnange, Mukama ki ky'omusaba? Omusaba biggwaawo, omusaba byakwesanyusa, omusaba ebyo bye tugenda okukola wano ku nsi bikome. Ki ky'osaba Mukama? Ky'osaba Mukama, ky'osaba Mukama kiritamiininga ki ky'ogenda ofuna. Asaba Mukama okumuwa emirembe nga talina kyakola. Mirembe. Bayibuli egamba nti bali bagamba nti mirembe okusaanyizibwawo ne kulyoka kukola kutya? Peace, and then sudden destruction shall fall upon them. Mukama omusaba kiki? Bayibuli egamba mu kitabo ekya Matayo essula 6 olunyiriri lwa 33 agamba, naye munoonye, musooke munoonye oba sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, n'ebirala byonna binaakola bitya? Binaakongerwako. Ki ky'osaba? Omusajja ono gwe tutategedde mannya eyasaba ebigambo ebyayitibwa nti ebigambo bya Emilianus, asaba Mukama amuyambe okubanga akola omulimu gwe nga tanaba kukomawo, akole obuweereza bwe nga Mukama tannadda alyoke afune essanyu oluvannyuma lwa byonna. Tujjukira Mukama waffe yali agenda nga tanaba kugenda yayigiriza ku lugero olukwatagana ku muntu yaleka talanta nti agenda kudda. We yadda n'asooka babuuza talanta ze yabakwasa ziriwa, ne baba yaweebwa 5 n'alyoka akumawo ng'alina 10 nga yazikubisizaamu, yaweebwa 2 n'akumawo ng'alina 4, naye yaweebwa talanta emu. Batugamba yalina talanta eyo nga yagiziika. Nagamba nakumanya okungulya w'otaasigira. Ne ngamba talanta yo kangitereke si kubanga era nanki ndyoka nkola ntya ne ngiziika. Talanta yo giziise. Okola obuweereza waakomawo agenda kujja abaakola obuweereza n'obwesigwa abagambe nti, well done thou good and faithful servant, enter into the joy of thy Lord. Nti weebala okukola muddu omwesigwa era omulungi, yingira mu ssanyu lya Mukama wo. Omusajja ono kyava asaba essala nti Mukama nyamba okukola obuweereza bwo nga tonnadda ndyoke nfune essanyu. Essanyu lyo olisuubira wa? Olusuubira mu bugagga bwe weetuumyeko. Agamba nti obugagga bwabwe buli bafuukira ebintu, ensozi ezigenda okubagwira oba amayinja agagenda okubagwira. Yesu Kristo alina ensonga lwaki alesa ekyokuyiga kino olwaleero gy'oli. Nti omusajja ono we yawulira nti enkomerero enaatera okutuuka, nga bwe tukimanyi olwaleero nti enkomerero enaatera okutuuka. Our work is to do the service for our master. Teyasaba birala byonna nti Mukama onnyambe nsobole nange okuwasa ku mukazi, Mukama onnyambe nsobole nange okuzimba ku nnyumba, Mukama onnyambe nsobole nange okuyita mu mbeera efaanako bweti. Nedda, yagamba Mukama onnyambe okukola obuweereza bwo ndyoke nfune essanyu ng'okomyewo. Mukama aleese ekyokuyiga kino olwaleero si lwa nsonga ndala yonna, naye lwa nze naawe okubanga tuyiga. Essaala eno ey'omusajja ono kusoomoozebwa kunene nnyo eri nze naawe, kyakuyiga ky'amaanyi nze naawe kye twetaaga okubanga tuyiga enkya eya leero. Mukama akireese
nga kyakuyiga tufe tuyige, ate tumala okuyiga tutegeere, ate tumala okutegeera tugende tukole bwe tutyo. Yesu kyakwirabirako kyaffe, yatambulanga mu kwagala okwa kitaawe. Ebyo byonna nga tubivuddeko, omusajja ono yasaba essaala ey'essanyu, ayagala ssanyu. Twagambye nti mu nsi y'abanunule eriyo ekibuga, mu nsi y'abanunule eriyo essanyu, mu nsi y'abanunule asangula amaziga gonna ku bwenyi bwabo abagenda okuba nga bawangudde. Agamba nti Mukama onnyambe nkole obuweereza bwo nga tonnaba kukomawo ndyoke nfune essanyu. There is no joy in other things. The joy is in the service of the master. Essanyu eryo ery'omugundu, essanyu mu bujjuvu liri mu kuweereza Mukama waffe. Muganda wange nawe mwanyinaze, atannaba kuweereza Mukama waffe olinze eki? N'osanga omukristaayo nga nti genda egindi oweereze, n'agamba nti nze nedda, excuses after excuses, nedda. Nti genda oweereze mu buweereza bwe buti ne bwe buti, nedda. Ate kati nze olaba, ate kati ate wano, ate kati obuweereza ne tubufunira excuses nyingi. Excuses. Essanyu ogenda kulijjawo muganda wange nga tolijje mu kuweereza Mukama waffe. Byonna byonna ebyensi eno bye tuyitamu, byonna byonna bye tulaba ng'ebyamagezi kutulimba. Essanyu liri mu kuweereza Mukama waffe. Munaddiini ono okuva mu kigo ky'e San Milan asaba mu ssaala ye okuweebwa essanyu wakati mu ntiisa eyajja olw'okutya. Era omukutya okwo tukulabye mu kiseera ekyo waabangawo okulagula ebintu ebitiisa ebyayogerwanga bannabbi b'obubi. Leero ekyennaku waliwo alipoota, empandiike n'okunoonyereza okukolebwa ku bibaawo buli lunaku mu mirembe gyaffe. Ebyafaayo ebikontana ko n'essaala ya munaddiini ku ebyo ebyali bisuubirwa byandisaanidde kubeera byaffe oluvannyuma lw'emyaka 1000 egiyiseewo. Yes, nga tuwulira okweraliikirira ku mitima gyaffe, katusabe omulokozi nti obuyambi bwo Mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo agabanira awamu ne Kitaawe era n'Omwoyo Omutukuvu obuyinza ku bintu byonna ebiriwo. Gwe aluŋŋamya emirembe n'emirembe ebyafaayo by'ensi eno okutuusa ku kutuukira ku bwakabaka bwo n'okuteesa kwo okutukuvu. Tusaba mu kiseera kino olw'okutya, mu kiseera kino eky'okutya n'okweraliikirira okungi okw'abantu, okuwaayo abantu mu maaso ga Kitaawo nga bajjudde essanyu ery'amazima era ettuufu. Amiina. Weewaawo essaala eno kebire yaffe nti Yesu Kristo omuyiza w'ebintu byonna, gwali mu busatu, agabanira ekitiibwa wakati agabana obuyinza ne Kitaawo wamu n'Omwoyo Omutukuvu ku byonna ebikolebwa mu nsi. Tusaba otulageyo maaso ga Kitaffe era tufune essanyu ettuufu. Kyo nkyagadde nnyo, essanyu ettuufu. Essanyu ettuufu lye liri, wawuli essanyu ettuufu n'essanyu eritali lituufu. Yesu Kristo agamba nti emirembe mbawa si ng'ensi eno weegaba, nti mu nsi mugenda kuyita mu nnaku. Mu nsi mulimu ennaku, naye mugume, nze mpangudde ensi. Weewaawo mu nsi mulimu ennaku. Yesu Kristo kyava atugamba nti emirembe atuwa si ng'ensi weegaba. Emirembe gy'ensi eno kwe kubeera omugagga, emirembe gy'ensi eno kwe kubeera nga buli kimu kyetuusaako. Emirembe gy'ensi eno nnaku njereere, kubanga ebyo byonna bye twetumako ate bye bituleetera ennaku, bye bituleetera ebizibu, bye bitumalako emirembe. Naye ate emirembe gya Yesu, the joy of the Lord is my strength. Wagamba omuwandiisi wa Zabbuli nti essanyu lya Yesu ge maanyi gange, okwagala kwe
Yes, abantu bakyeyongera okulumwa ennyonta y'essanyu n'okusanyuka. Tebanategeera ssanyu ttuufu. They don't know the source of true happiness. Kyeva tuyimba akabina ne tugamba, happiness is to know the Savior living a life. That's worth the living, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is nothing else. Happiness is the Lord. Yes, happiness is to be forgiven, living a life. That's what the living, taking a part in His salvation. Happiness is the Lord. Happiness, everything that brings happiness, real happiness, okusanyuka osanyu etuufu, essanyu oba okusanyuka okw'annamaddala, it is not anything else. Sanyu ery'annamaddala liva eri Yesu. Muganga ne mwanyina zandita zofuna ku ssanyu erifaanako bwe lityo. Enkya ya leero Mukama alina ensonga lwaki aleese ekyokuyiga kino. Alina ensonga lwaki ekyokuyiga kino kizze gy'oli. Tewali ku bintu bino byonna bye tumanyi abantu bye balimu eby'ekibi bisobola kuleeta ssanyu, wabula ekyo kiba kirabo kya Mwoyo Mutukuvu. Wasoma mbagala ate 5:22 olaba ekirabo eky'Omwoyo Mutukuvu. Love, joy, peace. Yes. Okwagala, okusanyuka, emirembe. Ebyo biva wa Kitaffe. Mu nsi eno temuli mirembe, temuli ssanyu, temuli kintu kyonna kisingako kye tulaba. Nnaku njereere na byonna ebigenderako. Naye mu Kitaffe tulina essanyu, tulina emirembe. Weewaawo. Njagala osabe Mukama olwaleero akuyambe osobole okwefunira ku bintu ebyo. Joy, happiness, yes, peace. Era bigenda kukyusa obulamu bwo olyoka olutegeere nti oliyo Katonda mu ggulu. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, love and joy and peace. Ebyo okusanyuka, emirembe n'okwagala bifa eri Kitaffe, tewali walala. Weebale nnyo ate kubanga ekyo kitegedde. Mukama akuwa omukisa. Katulembeke tusabe. Mukama Katonda waffe oli mulungi era oli okwagala kungi. Weebale kubanga olwaleero tujjukiza nti waliwo essanyu ettuufu eriva gy'oli era nga kibala kya Mwoyo Mutukuvu. Omwoyo Omutukuvu kaatujjule mu mitima gyaffe, tubukaale mu egyo emirembe, tukakkane tuggumire mu eryo essanyu ly'otuwa eriva gy'oli. Essanyu eriri mu kukuweereza, essanyu eriri mu kutambulira mu by'oyagala, essanyu eriri mu kwogeranga ku bulungi bwo bulijjo, era essanyu eriri mu kukola ebyo ebikugulumiza era ebikuweesa ekitiibwa. Mukama Katonda waffe, emirembe egyo gitalinga gino egy'ensi egitulimbalimba leero ng'enkya kunyigirizibwa, naye emirembe egyo egy'olubeerera etusaba Mukama nga tonnadda tuyambe okukola obuweereza bwo olidda tulyoke tufune essanyu eryo erisingako, kubanga tukkiriza nti oli omu naffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo Mukama akuwa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.